Amawulire amabi agava ku saidi z'ewabba kuli galaga nti Scorpion Shaba n'ekikosi kye bonna bakwatiddwa. Omusajja mukulu akatambi kateereddwa awamu ku baakulira okuba abantu mu Kampala Scorpion Shaba nga ono nno omuyimbe n'obuyimbe kusaba sooka olakinge video no egende viral olw'ensonga nti abakulu mu police bagamba nti buli alina complaint yessaawa ogiteekayo Scorpion Shaba bamukutte n'akabinja ke era nga beebo olunaku lwe bazza emisango beebo bolaba awo abatambula Just imagine Bobani agamba nti alwanirira muntu wa wansi neraba omuntu wa wansi. This is what he's doing. Okay, abantu bangi, this is a section of but bano basooka kumuleetera oba olyawo okugamba nti nedda tewali ajja kubanga akola ki amuvunaana. Abantu ambatera okubuuza ebibuuzo nti fe ani yamuyita otulwanira aba ani yayita yamuyita okulwanira abantu, but of course ajja kera kumacha bwabanga ddala ajja gamba kyenkozeeko kimala. But imagine bwabanga abagenda omuddira ne masayansi, bwabanga abagenda omuddira be bakatumba, bwabanga bagenda omuddira yono mwami abadde honorable mu Kampala ayesimbye ate kwabadde boss we. Kulagabaji komanyeko obadde ki jabu tugende mwami jabu gende nomwe mubulete obo mubulete tukuwa bazukulu Kampala Faturi bazukulu mekomanyoko fete batugamba yo Kampala bakura kusaba ompe comment kye bakoze kirungi oba si kirungi. Bano bakwatiddwa ku misango ejaddizibwa mu Kampala oba oliawo okutebereza ku nsonda ezesigika nga bino biraga bano bayenyigira mu kuba abantu olunaku President Museveni we yalina emikolo gye egyali eja nomination. Mujukira abantu bakuba omwali n'omuwala bambi mukazi wattu nga essaawa eno zembuyaga ezikaza engwe. Kati mawulire agaliwo Scorpion Shaba be bamu ku bayimbi oba abayina eggaali mu kibuga Kampala era nga basibuka side za Wabakuli awo bakolera ebikolobero byabwe nga basibuse awo era enteekateeka nnyingi ze bakosekezaako kubanga bakosa bana Kampala. Kati bano banywanyi be kabasooke boogere ddala omusajja yakwatiddwa atya byonna nzijenko ebisinga wabula girabemu ebyaddala okalya ddakaddadda omuganda teyalugerera bwereere. So Scorpion Shaba bamukutte twabagamba nti obusajja oli ghetto youth ki akolagana n'obusajja atamanyi Shaba ye musajja badde akulembera eggaali ya NRM bagenda babba ebintu by'abantu bakuba abantu bakola ki ng'ali mu yelo ne mbagamba buli muntu ayambala overall ya NRM ya yelo teri agenda nakyo bw'oba wakana genda obuzesi papa esaawa zino ali mu kkomera yali wa NRM lukulwe n'agenda ne ku kitebe kya Nuupu n'akuba amasasi ku kitebe kya Nuupu. So gwalowooza nti gwasoose si mmwe musoose okukozesebwa ekitufuula ab'enjawulo twagano tukozesa amawulire genninawo olwaleero omulenzi tubayita Scorpion Shaba kifeeso oyo erabikira mu butambi ng'aduumira ebikosi by'abayaaye ebyagenda mu maaso n'okukuba abantu n'okubba abantu omwaviiramu n'akawala akato aka mobile money okuluzinga obulamu bwako bamukutte olunaku olwaleero. Scorpion Shaba akwatibbwa bamusanze wali mu ggeto z'ebbakuli bamukutte n'abayaaye abalala abalabikira mu butambi obwo. So Uganda police egenze mu maaso n'okukwata Scorpion Shaba. Yes sijja kukakkana omanyize siva ku nsonga paka ng'ewedde ebulayo omulenzi omu bamuyita chemical fad keetonye kagwake chemical fad ojja kukwatibwa kooyagale koogaane mukoze effujjo lingi ku bannayuganda naye ku mulundi guno temujja kuvaawo nakyo. Nze nabagamba nti eno gavumenti yabayinvolvinga mu kintu kye mutamanyi teyagalangako geto obulamu bwayo bwonna. Eno gavumenti abantu besinga okweraliikira be baggeto kati muba mubadde mulowooza nti mwagikolera nnyo mwagiyamba bagenda kubakwata. It is a breaking news. Kifeesi gwe bayita Scorpion Shaba amaze okukwatibwa. Tulindiridde okulaba nga bakwata chemical fad ate oluvannyuma poliisi etunnyonnyole
General Damulira abadde akola ki mu ghettos ez'enjawulo. General Damulira kiki ekimugatta ne ghetto? So it is a breaking news. Kifesi kubaita Scorpion Shaba akwatibwa, njagala bamala okukwata chemical fad, then ne Damulira atunnyonnyole kiki abadde nga agenda mu maaso n'okukola mu ghettos ez'enjawulo. Lwaki abaana abo babadde nga bajja ku streets ne bakuba abantu ewatali abagambako, ne bakuba abantu ne batta n'okubba ne babba bana Uganda. So it is a breaking news. Scorpion Shaba akwatibwa olunaku olwaleero, bamujje wali mu ghetto z'Ebbakuli. Awo mu ghetto z'Ebbakuli awo waggulu, abasinga mumanyi ezo ghetto z'Ebbakuli awo ziri awo mu nzigo ttawo wansi awo ziri awo Ebbakuli. So Scorpion Shaba yamaze okubanga akwatibwa olunaku olwaleero, kati nindiridde okulaba nga bakwata. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye, kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 072537529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Amawulire geninawo siga ssanyu. Muyimbi Scorpion Shaba akwatiddwa, abantu abatannaba kutegeerekeka. Mbadde ndi wano ne bankubira essimu ne baŋŋamba omuyimbi Scorpion Shaba awamu n'abantu abamwetoolodde Ebbakuli mu ghetto ye bonna bakwatiddwa era bateeredda mu drone. Era drone eno nga yomugiraba wansi wano. Naye mbadde sinnamanya kituufu kye mukwasizza, mbadde ni followinga up nakuba ku masimu nsobole okumanya ki ekibaddewo kuba mbadde siriiwo, naye nga ngenda kumanya ekituufu era nja kuba mbabuulira. Naye nga Scorpion Shaba awamu n'abasecurity be okuli Joshua n'abalala bonna bakwatiddwa era bateereddwa mu kabangali, abamu ne bateeka mu drone, ne bakwatirako n'abakyala, ne bakwatirako n'abaana, mulimu n'abaana be bakutte. Ntuuseewo nga drone ziri mu kusimbula zigenda, nensobola okubaako ekifaananyi ekitono kyenkutte era wengenda okibateera awo mugenda kukiraba. Naye nga kyenyinza okubagamba ngenda kufollowinga up nsobole okumanya nsonga ki era ki ekimukwasira. Omulenzi gwe bayita chemical fad. Chemical fad sijja kuvaako paka nga nawe bakutte. Eno ensonga erina okuggwa. Nabagamba nti babakozesa naye tebabaagalangako. Babakozesa naye ate babatya nnyo. So chemical fad oyina okukwatibwa. Scorpion Shaba ye awedde. So tulinza okulaba emisango gye bagenda omuggulako, emisango gy'okubba bannayuganda, emisango gy'okkuba banna polisi ng'ekaabira nnyo wano. Kiki? Owayi, polisi ng'ekaaba nnyo wano eno. Owayi, kansooke neetegulemu katono nnyombe nga nkomawo. Amawulire geninawo siga ssanyu. Muyimbi Scorpion Shaba akwatiddwa, abantu abatannaba kutegeerekeka. Mbadde ndi wano ne bankubira essimu ne baŋŋamba omuyimbi Scorpion Shaba awamu n'abantu abamwetoolodde Ebbakuli. Bannange byonna mubikole, naye I want you to free Scorpion Shaba oyo wange. Scorpion Shaba wange era wange ddala. Ate obwo buddogo bwonna bonna obujjonkera bwendaba bwe bampereza obunvumavuma wennakukwatako ddogo njagala onvume ng'omanyi onsobola. Njagala obogole nga manyi osobola oluma. Naye wennakukwata ddogo yenna gwendaba nga nvuma wonna bukacere bwendaba nolera kale kamusujja. Kale nange ndi musujja naye muganda wange. Stop toli musujja gwoli eve. Ate mitano wange naye firimu gyeri. Kati manyi ebijambiya byaggwawo naye mmwe mukyakolesa ebijambiya lwaki obutiitizimu? Kati katubuuze twala asatu naye nemwagala naye mumulemese kashoka agendako mbu lwaki gwozoleya gundi, mbu lwaki ozoleya gundi mwafuuka ate kati one day, one time, bullet can kill up your face, bomb clad pussy wall. Kampala ya Scorpion.
ebyaddala nno nkikubuulira mu Sudan sagalo kye kintu okibuse maaso just nze nina Scorpion yalina akatiba k'abavubuka mu Kampala wano komanda wanta wangi ebyaddala nno kamuze komanda Mentoni wa Seven Hills nkubuuzako taata webale kubaayo yakimanyi komanda Menton oyo namba 1 akimanyi kata ye atatayo be bakama baffe yangamba tutakunyumizako neggulu webe bakama baffe kati Scorpion akolemuke bakoze wafangoni kamanda yangaye mu Sudan saya Scorpion agire bwatyo nange era sisobola biko ne Scorpion ntasobola bikola kwa Scorpion musajja mugezi nnyo ye webuzo wakinkozo bwe ne FS yange teri mu nkovu yadde